Enkya ya leero bazzukulu ba Kaliika ab'Ennyonyi Endiisa okuva mu mutuba gwa Midukye Yunebulo mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Butambala bakedde mu lukiiko olw'enjawulo olutudde mu maka g'omugenzi Hajji Abbas Kizza ng'olukiiko ono lubadde lwa kugonjoola nsonga ezikwatagana n'ebyobusika. Kiddiridde abaana b'omugenzi Hajji Abbas Kizza okuddukira ewakulira omutuba guno Hajji Hussein Makanga nga baagala abayambeko okugonjoola ensonga z'obusika bwa kitaabwe. Omugenzi Hajji Abbas Kizza yasikirwa mutabani we Baseleka Muhammad ng'ono yaleka abaana 25 kyokka ku baana bana 25 abaana 21 baagaana okukkiririza mbusika bwe era balumiriza Muhammad ono okujingirira eddaame eryamu obuyinza okuddira omugenzi mbigere. Mu mbeera eno wabaddewo olukiiko olukubiddwa mu maka g'omugenzi agasangibwa ku kyalo Kimbejja mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Butambala olubadde mu jjajja akulira ekika ky'Ennyonyi Endiisa Omutaka Hajji Abdul Ssennyonga, Katikkiro w'ekika kino ne poliisi. Omutaka asinzidde wano n'akubiriza abazzukulu okuva mbika eby'enjawulo okukulembeza enkola ey'obumu n'okwagalana nga Ssaabasajja Kabaka bw'azaalambika Obuganda. Ssaabasajja atukubiriza okubeera obumu, tuleme kutwala eggwanga lyaffe, tunaaba tutya obumu nga tunenengana, baagaliza okuba obumu, twagala okuwulira nti ate ebibaddewo byonna bikoze eki biweddewo. Ono mwennyamivu olw'abazzukulu abakyalina enkola ey'okululunkanira ebintu by'abagenzi n'asaba enkola eno okukomezebwa bunnambiro kubanga kye kimu ku biviirako abantu okugenda nga beerumaaluma. Mbakuutidde balina omukisa ab'oluganda n'okutuula wamu nga batabagana. Ebyo ebibatabula ebiriwo bye buli birwantu. Omuntu asonyiwa munne kye yasobya ate era aleme kuddaawo biki. Mu ngeri y'emu Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere asabye abazzukulu ab'ekika ky'Olugave okukuuma ettaka ly'obuwangwa mu kifo ky'okulitunda. Katikkiro ategeezezza nti ky'ekiseera n'ettaka ly'ekika lyonna okutandika okuliggya mu mannya g'abantu ssekinnoomu okusobola okwewala bannakigwanyiza abalitunda. Litundibwa wakati nga tuneeteekawo obukulembeze bwaffe eddaala ne lituuka n'okutundibwa bannamwandu, kale kwegamba ettaka lyaffe ne liggwaawo. Bino bibadde mu musomo gw'enjawulo okuteekeddwa ku butaka bw'ekika ky'Olugave e Katende Mawokota okubangula abazzukulu ku ngeri y'okukuumamu ettaka ly'ebika. Omusomo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde bannaddiini, Mukwende eyawummula Hajji Abubakar Magala n'abantu abalala. Naye okujja wano ke kabonero akalaga nti tulina okuyaayana okumanya. Abantu abamu balowooza nti obuwangwa kusamira naye nga tebamanyi nti n'okuntu okutono ennyo ng'olulimi nakyo kya buwangwa. Twesanga nti abazzukulu abasinga babadde tebamanyi obutaka bwabwe gye buli. Naye amaanyi gano ge tuleese mwe muvudde ebibala ebyo bye mulaba nti tusobodde tulina kati wano okutuula. Mukulaba nga munyweza ennono n'obuwangwa kubanga mwe muvaamu empisa. Muwulidde Profesa Adam Sibyala by'ayogedde ng'asomesa ku ddiini y'Obusiraamu n'ennono ya Buganda oba n'ennono mu Busiraamu, kulaba nga kino kitambula mu ebyo bya birongo tusobola byawula kuba byonna birimu empisa. Zubairi Lwalira ne Mirembe Irene, BBS Telefayina.